kitalo ddala ekyomukozi wa Spark TV n'era nga ye NTV okutwaliza wamu okubeera nga yafiiriddwako maama we. Amawulire g'okufa kwa maama we yagatadde actually ssaawa nga 6 ssaawa nga 6 n'ateekayo amawulire g'okufa kwa maama we. Era nga abayimbi bangi ne ba icon mu entertainment industry bavuddeyo okubeera bambi nga bamukubagiza. Ono omukozi wa Spark TV Kim Dike actually yasembye okubeera ku press conference ya Babitusi okwabadde Rema Namakula, Spice Diana Nabatanzi, King Saha, abayimbi bangi ababaddeyo naye yabaddewo awo ngeri gyakwasaganya emirimu gye mu entertainment sector. So yabaddewo ne bakubamu abo Budansi ne Makona ne Alan Cruz babaddewo bulungi nnyo basobola okubeera nga bakwasaganya ensonga oba ng'omulimu gwabwe we batwazaganya, naye bambi kitalo ddala ekyokubanga kati ali mu kubeera nga akungubagira maama we kyemmanyi ayinza okuziikibwa olunaku olwaleero. Updates zonna na buli kimu nga kigenda okubeera nga kigenda mu maaso ngenda beera nga nkikutuusaako, naye ng'amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala omuntu okuviirwako omuzadde ate nga kyanjawulo nnyo omuntu oviirwako maama. Bibiri byanjawulo mukko munanjulira mwennaawo mu comment section. Okuviibwako omuzadde kiruma nnyo naye ate okuviibwako maama embeera eyo oyinza giraba yali ani Mr. Lee yali Mr. Lee mu Babitusi. Maama we si ye yafaawo mu COVID-19 basajja batu ne batuuka n'okubeera nga tebasobola muziika mu proper way of ey'okuziika olw'embeera eyaliwo mu COVID-19 awo atandiikiriza okubeera nga gwako awo nera baba bagamba alimu COVID-19. Embeera yali yannaku nnyo nnyini ddala bambi nsuubira ali Mr. Lee, maama wa Mr. Lee we yafiira awo owa Babitusi. Nera nga kitalo ddala bambi okubeera nti Kim ali mu kubeera nga ayita mu mbeera ey'okukungubagirako maama. Updates zonna ngenda beera nga nzikutuusaako wano ku SMX Media. Gwe kyolina okukola subscribinga, nyiga notification bell, ebisigadde obitulekere.